Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kaakati olunaku olw'eggulu nga twolekera mu Abiim District mu ttundutundu ly'e Kalamojja, okusinziira ku mbeera eyabeddewo ne nnamungi w'omuntu eyerabikiddwako, President Robert Kyagulanyi Ssentamu areactinze mu ngeri weeti. Soko subscribing awo ku Yugi Updates TV tugende maaso n'okuba nga tugakutuusaako, sharinga, commentinga, likinga. Wo osubscribinze wansi awo waliwo akade tewerabira kakoonako kajja kuyambako nnyo kugaidinga okulaba ng'ofuna notification message bwe tunaatulese information. Kusinza ku byabaddewo eggulo, olunaku lw'eggulo mwalabye obuvuyo bwabadde naddala awo Embaale ne we twatuuse eri mu Abiim District. Embeera era enkokola zaabaddewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye zino bino masekkati gaabyo byonna byonna tebyatukugidde, tebyatuhindalinze kubeera nga tugenda mu maaso ne exercise. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati wagamba, wakati mu buvuyo, wakati mu mbeera ey'okulemesebwa, wakati mu tukugira, tebyatulemesezza kugenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba, newankubadde twakutte ekkubo ne travelinga mu kkubo lino erijjudde enfuufu eriri dasite eri Abiim District okujja okumobilizinga okwogerako eri n'abantu baffe mu revolution eyo gye tulimu. Poliisi ng'eyita mukulu RDC wa district eya Abiim yataddewo embeera okusobola okulaba ng'akwata abaana ba bodaboda bonna abadde bamobilizinga eno mu Abiim District, na bonna abawagizi baffe abadde batravelingira ku bodabodas okusobola okwatendinga ceremony omukolo we gwabadde, nga bagenda babakwata nga bataddewo olw'embeera nti tebalina elementi. Naye nga ne bano bennyini ababakwata jjukira nabo nga tebalina elementi. Teyakomye okwo, Robert Kyagulanyi Ssentamu era aliactinga ng'agamba, ekyewuunyisa mu kkubo lino limaze emyaka n'emyaka nga terikolebwanga, naye nga Kalamojja ejjudde eky'obugagga ekya Golodi kye basima eno buli lunaku, ekitasobodde kuyamba disitulikiti ya Abiim, Kalamojja nga bo ba first beneficiary abandi badde baganyulwamu mu Golodi ono, wabula ligiimu eno eriko olw'obubbi n'obukumpanya. First family yonna Golodi asimu eno yemutwala era yebagabana ebyobugagga ebiri mu Abiim ebiri mu Kalamojja, ebyandiyambyeko Kalamojja okubanga ekulaakulana n'ekolebwa n'amakubo enguudo ne bazizimba. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza n'agamba naye temuggwaamu maanyi. Nga bwe tuzze twagala okukyusa omulembe guno, ligiimu eno eriko, twagala buli kintu kikyuke. Ogenda okuyita mu Abiim District ng'amakubo gaayo makole, kubanga olwedde balina n'ekisobola obba facilitating okukola amakubo ago. Olwedde balina ebyobugagga, tebalina Golodi yekka, balina amayinja ag'enjawulo ag'ebugagga nga zi Garnets, balina zikwazi, jjukira n'obulunzi balunzi. Naye bino byonna tebalina ngeri ki gye baganyuddwamu. Olw'ensonga gavumenti yeddiza ebitundu byonna byesuubira okuba nga birimu ebyobugagga. First family byonna yabyeddiza, biganyulwamu first family. Bannaggwanga tebakiganyuddwamu. Bo nga bo aba first family bekigasa, tekigasiza bantu ba bitundu eyo abawangaalira eyo. Tebabazimbidde ku masomero malungi, tebabazimbidde malwaliro malungi ku Golodi waabwe ku byobugagga ebisimu eyo ebiri mu disitulikiti eyo. tebabayambyeko okusomesa baana,
tebabateereddewo makolero kubanga mugoba obwavu obuli mu kitundu. Abavubuka abali mu Kalamojja, abali mu Abiim basobole okuba nga bafuna ekyokukola. Kino tebasobodde kiteekawo okuggyako okuyoola obuyoze by'obugagga nga babikumpanya babitwala eyo mu mawanga gaabwe, bakulaakulanya nsi yaabwe, bakulaakulanya waabwe, bekkusana bokka bokka. Bazimbye baguze ebyobugagga bingi mawanga ag'ebunaayira gye basuubira okuba nga gye bagenda okuddukira. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bagenda okuba nga baddukira. Ssente zammwe ze bazitwala, ebyobugagga byammwe gye babitwala. So ke kaseera abantu ba Abiim Kalamojja musituke mwebeereremu musobole okuba nga mulwanyisa regimu eriko. Masekkati g'obuvuyo gw'okulemesebwa gw'okuyugganizibwa musobodde okuba nga era mupenetratinga ne mwatendinga ceremony eno ne musobola okuba nga mujja muwuliriza ekigambo ky'enkyukakyuka mu revolution eno gye tulimu. Kitegeeza ki? Nti amaanyi gali mu bantu, nti muli uncontrollable, temusobola kuziyisika, nti yonna ne baba batangidde musobola okupenetratinga ne mutuuka ku ekyo ku destiny yammwe kye muba mwagala okutuukako. Era n'abagamba nti nno ogwo omwoyo ogw'awamu ogw'okukolera awamu ogw'obutatiitirira gwe muba musigala nga mulwanyisa paka we tutuuka wali eri mu 2026 nga tugenda mu maaso wali eri ku ballot paper. Bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, umumanyi ng'omuyimbi akyuka n'adda mu byobufuzi era kati yali mu kuleebyaleebya ebibiina byonna byonna saako n'ekibiina ekiri mu ruling party ekya NRM. Nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi, jangu mu comment section commentinge, jangu likinge, jangu sharinge. Omukwano gwange atannakuba nga osubscribinga kubirizo gye maaso ogenda okuba nga osubscribinga ku Yugi Updates TV tusobole okuba nga tukutuusaako ebinnonogo ebyenjawulo. Tubaagala nnyo, mweraba.